sagamba ko muwala wange namuwa muwoomya. Namugamba n'omuwoomya omanyi bulimu ebika bisatu. Yes, mulimu akasooka akaddawo kisinziira gwe embeera gy'onyumiriza gye mulimu n'omwagalwawo. Ngamba singa gwe nkolera kali extra. Kali. Super. Ako. Namugamba kale koyagala nti yesasula ssente. Kataka ako ke first class wali. Ako kalala. No kalungi. Era ne simala gakawa muntu. Ako mala kubuza bibuzo bingi. Nongamba mwebyo mwensinziira. Okuwa akantu ako. Nze kisajja nali nakikowada naye kale kankikuumirawo ng'ogamba mwana bendo yagala musuula ddalu. Munnaye nga nkamuwa. Nangamba singa kye naguddeko nti omusajja kati abandiko tuli mu kusosotola oluwombo nti ye musajja ng'atandika kaaba ng'atandika kunkwata okakasa tondekewo mwana gwe ngamba ani akeetaaga ako okakasa tondekewo mwana omusajja kati yakifudde na omaye okubanga omuntu omuyinako obujja oba okwagala kungi ne kusukka ne kufuuka ekintu nga wandimumize ndowooza n'akuba munda. Kwagamba ayagala kufuna kino ekisawusawo ekya gundi oli amutereke nga wano atambule naye. Kuba ne bwe baba bali mu kazannyo kali gy'akoma owoomerwa gy'akoma okunyiiga okusanyuka byonna ng'awulira waliwo omulala ayinza okukikola ki. Okifiiringa ekyo kyafiiringa era kyova bamukwata amatayi namugamba tondeke tonkyawe togenda okakasa tondekewo nze nedda mbiganye era gwe ngomanyi bba wali eyo yefuula mbu wa kitalo nnyo nga bw'alowooza laba no producer igwe ate ngenda noonya mukazi w'omuweka muwoomya ejja muwulira. Ku mukutu wetuli Tronaz Media gwe mukutu amanya Tronaz. Simbudde embalaasi nina omwana wa Bendi taala ye Kasubi Senga Flower. Leero sikutegedde. Wamma balabi ba Tronaz nsanyuse kubasangeera nga mutulindiridde. Mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okubajjukiza era nga mbasaba nti temutukoowa. Kikulu nnyo ekyo. Kyabaleetera ebipya bingi ebinyuma nga tuyiga. Nnyo. Bale kunyirira. Nsiimye nno nsiimidde ddala webale kunyirira. Owaaye webale kumma kintu. Nsiimye kubanga eyo gye bayita gomesi. Gye bayita omuntu kugumira. Webale kugumira. Awo nno tusimbudde nga tuli mu programu yaffe gye mmanyi obulungi ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Awo nno senga bw'avaayo ng'ali nga anekaanekanye bw'atyo kitegeeza ki bwe kikulaga ki? Lindirira. Owaaye. Abantu tokoma kuzibambaza bwambaza. Nawe ozeyambalira. Ate banalabira kwani. Wali ewa Senga? Senga Flower Bridal Hub. Kasubi ku bitaala. Ekizimbe kiri kyemmanga amafuta ga Rubies. Yes. Kuba ekidde ekawaala. Awo oba omufunye. Oyagala make-up? Oyagala gomesi? Kukyusa? Bagamba balina offer. Yes. Full package. Mubamu gomesi z'omugole 3, ez'ababuuza set 3 n'eza matron 3 kukakadde. Kamu bwe kati. Gogwo omukisa bw'ogufiirwa. Toweevumanga munnaye. Ogambanga munnaye. Nze kenyi. Gy'obasa $5 simama 7 3 miliyoni egi.
Mikolo ngimanyi siagala kalubiriza bantu okubanga okitegeera kiki ngitegeera. ate awo nagamba nti togenda kunoonya bantu abanakukola makeup wendi makeup njala nviiri kwambaza mu buli kimu senga fulawendi naye obanga omanyi process y'emikolo eyo mubamu ko ebisoomooza era abamu kiyiika awo ku ssaawa y'omukolo yennyini nga gunaatera otuuka bwe wabaawo konna akazze ate era tusobola okukamaliriza babiri nti bwe kaba kwetaaga kwogeramuko tukyogeramu ne tulaba tukimaliriza tutya ekiba kyetaagako era ku pulaani ndala yonna era tugimaliriza babiri kwegamba oba otutte full package ag'amaziga ge muba nago mu bisenge biki ojja amaziga mu bisenge nze tonkaabya kati kuba yogedde ku maziga nange nempulira nga si bulungi tondeetera okuujja gwe abaana b'abantu bakaaba lwakuba mutugaana kujja mu bisenge nze munayi nanyiiganga nanyiiganga olwaki nga tubisiba tukiyingira kifulume katuteekako n'abakikuuma nze nanyiiga omunanyiigirako omuntu nga baŋŋaana okugenda okulaba omuntu gwesuubira nti talina yayinza n'okubagamba oyo mumuleka ajje bambi ogenda banga ate gwe tebaŋŋanya n'ogamba nze omuntu ow'okulusegere nze buli kaseera ne kasimu munda gwa agamba mukubire gundi oyo njogere naye nankubira nentuuka ku ssenge ne baŋŋamba nedda nakitegeera luvannyuma nti mba kutegeera ekiri munda nali nzita omuntu wali otta omuntu kumbe baŋŋanya tebaagala ntegeere olutalo luli munda eyo tojja gimwambaza nze ngimwambaza nedda oluwombo tolusiba gwemanyi kiba bannange Croners kino nkigamba omuntu agaananga oyingira mu kisenge kye tagaananga twabanga omugole ku mukolo gwe ng'asirise tanyega n'ogamba kati okuba mugole yeeraga nedda biba bingi babategeeza ne tugamba nti tukomawo nga tujja kuba twogera ku mikolo ebizibu ebibeera mu mikolo naye bwe bisusse ate nammwe ababikola mukisuusizza mwana abendi tumusuubira kubanga kumbe mwe tulowooza mbu ate ennaku zino munnaaye balutalo baakitukoledde zino ennyimba ono stabuwa baakitukolera omugole abeera mu kukaaba naye nga ennyimba ze zijjeko kiri kituufu era bannaaye beebale basibye abantu akagoye ku maaso olw'okuba ofulumidde kayimba ow'omukisa simanyi yakola ki abantu ne balowooza nti gwe oli bulungi buli kimu kyateredde bannange abagole baba n'ebizibu mu kisenge eyo bannaaye ate n'abagole mulekerawo okuba obuyimba buno obw'ennugu simanyi omulogo ffa oba kutuka biki oba omwongeramu kumusiikuula abagole balina obuyimba bwabwe si ddogo nina mukisa bukisa si ddogo oli mu kisenge erikuyuuya n'okufulumamu obufulumi bamaze kunyookeza kabaani bamaze liwooyawooya owoza si ddogo kati addayo afulume omulundi ogwokubiri ne bigaana anti omulogo aba wali n'ekyoto kyemwa asesaamu osanyuse kale nze nina ebintu bingi bye ŋŋenze neetegereza obudde bw'emikolo okwanjulwa oba okwanjula nga weebuuza baagambye abagole abagenyi oludda lw'omusajja lutuuke essaawa 8 ssaawa 9 ssaawa 10 ssaawa 11 bali luddawo noweebuuza kiki ekigenda mu maaso kumbe
waliwo agamba tebajja tuuka mu lujja kabatuuke nga budde buzibye bwakiri ate nga n'okutuuka awo nakwo baba balwanye nnyo. Waliwo yatuuka ssaawa ndowooza yalinga ssaawa yatuuka nga ssaawa emu n'eddakiika 4 naye ate oli ye gwali musango gw'oba tugambe bwe gutyo nti yatuuka yali ajja okwanjula omukazi omulala okwanjula omukazi omulala nga olwedda alina omukyala abimanyi n'amusibira mu kisenge atuuka ofuluma n'amugamba tojja n'akisiba omusajja yayita mu ddirisa n'agwa n'amenyeka omugongo yagendera ku miggo nga bamusibye n'eki bakiyita ekisipi n'atuuka n'abagamba ne munsonyiwe nafunye accident kumbe wa omukazi yamusibidde mu kisenge n'amugamba tojja kati awo ogusalira ogusalira musajja ekikwanjuza omwana abe ndi omulala ng'olwedde oyina omulala kiki temukkuta bassebo temukyakkuta oba oli yali yaleeta mukkusa abasajja temukyakkuta bukkusa kubanga munno alina byonna kyokka ogenze oyanjudde omulala nange nkusibiramu ngoye zonna nenzinnyika n'engatto ng'olaga wanze siri mukazi era yakikola wamma webale nnyo hajjati webalire ddala nze ndi ku sayidi ye naye bannange bamutwalira mu katanda omuko bakayita kaki kano akagaali bambi nafunye accident booda zitulwanidde entalo eyazimbye eriiso mbu booda yamukubye eyakutusa omugongo mbu booda gwe bakubye booda kumbe bizibu biri eri walala eno mu kisenge ebizibu ebibeera mu mikolo tulabye abantu abamu nzena ng'omugole aze bweru ogusooka okudda ne luba lutalo bannaye mwanguye bannaye mumpitire gundi oyo anti awo ate bakiteeramu dda omulogo jjukira abaawo nga olaba nti ku mufu eyasse yakola ki yasooka kati ne ku mukolo omulogo aba ku mwanjo nnyo kuba aba akusuubira obutafuluma kati weekakabye ofulumye ogusooka kitegeeza agenda kwongeramu agambe afulumye ampakanya kati kankyongeremu tuwujja abagole mu kisenge bangamba muwujire abagole babawujja nga emirimu mingi kyova we tubasaba ssente nyingi bambi temunyiiga make-up gw'omuteekako yavaako nga sigamba mu products oba mbi naye nga yoli kemiko gye yakoze talina kunyirira nga talina kunyirira oba nga make-up olwedde omugole agenda tuuka nga tassa yeetaaga kwambula yeetaaga kuyiira ku mazzi make-up musooke mumuggyeko wigi mugiggyeko ekitegeera awalyoka dde engulu ate mumuddemu buto olwo mutandika butandisi obudde butambula era aboogezi bannange mutukakanyeko kaliro ke mututeekako omugole afulume temumanyi bye tubaako eyo mu kisenge mubeera ne ku mirimu gye mutaapatanye gye tutaapatanye gundi muleeta amazzi abubaani simaleeta ku mwetango leeta kutaaba katunguru byonna etandika onyookeza bantu etandika okusika ennindi ne tuzikuma bajjajja ne tubayita bangamba muleeta ne butusi munoonya ne butusi aniwe ne butusi wano omukyafu gwe mumanya alwawo naye kubuli abagole mutukoze ebintu abagole mutukoze ebintu mutukozezza mirimu naye bambi nga sibanenye muna aliko ku bukojja nga waliwo omwana ayanjula ebyo byonna nzize okwogera ku nsonga eno n'ebintu bye neebuuza njagala kati onuye atera kubeera mu mikolo kintu ekyayinza okuba alina bw'akiraba
nalumu nga baŋŋamba ssebo nga mbuuza waliwo obuzibu noonya muyima oyo gundi omulaalo atuwe ku butusi butusi y'omulaalo ssebo weetambulira abeera muntu eri byalo ku byalo butusi eyo gyagiramu ogireete egenda kukola ki ogamba ayambulemu ebutusi agituwe muyinza n'omusasula ssebo bambi yagala mmeka sooka ogiggyemu naye nga bw'agijjamu mwenna mufuluma wano wonna wasooka kusaasaana naye nga gye baagala nga yezza omugole engulu bannange bassebo ne bannyabo ebizibu biri mu mikolo ffe tulabidde ebizibu mu mikolo nti ne bakuma genereeta nga mpya neekuba neegaana okwaka ne bakyusa amafuta neegaana ne mugamba nti oli alabika yaleese amatabule gano mafu ne muleeta amalala nemutumya agasheeru gagaana nemutumya agaki ne gagaana neegaana genereeta eba ekyakumi tenti neegwa kibuyaga muba mukyagirwanyeeko eyimiridde emmere n'esiriira kitegeera enkoko y'omuko n'ebula kwegamba waliwo ogukolo kwe nali baanoonya enkoko y'omuko ekiki baanoonya enkoko oli yabba luwombo lulamba abaali tebannagifumba kati nga w'omanyi bino babiteekako yo ebiseera ebimu gye basembyayo kuba bagifumba yanjawulo enkoko batuuka ogisala enkoko yabula neebula bamaliriza ku bino ebizungu bye baleese kwe bafunye ekimu ne bafumbira engoye z'abagole zibula ffe abatwala wiigi zaffe ositayiringisa abagole zibula namugaa wedda mu kisenge tulimu abantu basatu wiigi erazeewa neebula ne munoonya ekisumuluzo okugula keesi erimu engoye z'omugole ne kibula ne mumenyamenye oba okumaliriza ng'olugoye nze sikitegeera na butegeezi naye omukolo gulimu ebizibu bannaaye mmwe abasuubira okukola emikolo tetubatiisatiisa kwegendereza olina ng'okimanyi mukimanyi mwesibezi tulabyeko abantu bangi nga babadde bulungi mu bufumbo bwabwe ne bategeka emikolo entabo yonna n'evaawo ng'omuntu olumala omukolo omuntu ebizibu bitandikira mu pulosesi ya mukolo yennyini kasita owooza mbu kati munnange simayo owadde ennaku anti ogenda n'ova eno n'ojja n'ogamba abazadde kaakati munnaye taata maama mukage ayagala kujja nti kale ayagala kujja ddi ne bamugamba wiiki ejja oba nkya kale katutowooze ku nnaku ebizibu we bitandikira sezaala puresha zaabadde nga talina ne zisituka maama oluusi afudde ate simayo olubuto lw'omugole lwavuddemu ate ente yafudde ebizibu byonna we bitandikira kyova olaba kyokka ng'ente eyo mbagamba nti ku kukyala kwammwe kwennyini kwe muba mugemera amalogo gonna kubaga amalogo mangi nnyo 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 mu mikolo kubanga ente olwo taata agamba nti eyo gye tujja kusala ku mukolo gw'omwana wange babeera bagamba mbu ebadde eva erimanga titemenyise okugulu y'omukolo yemenyeka eyo nemenyeka n'okumenyeka kale naye bagibbye babalekedde mutwe ku mulyango nze mu bulamu nalabye ebintu ebiri mu nsi muno sinabako bintu bizibu biringa bibeera mu mikolo an accident mikolo emikolo girimu ebizibu ebya buli kika
katate gwe naawe service provider ne bikutwaliramu bitutwaliramu nnyo era naffe tujja twesibyezi biri nze natuukako ekiseera nga webampita ku mukolo simanse tuwa miliyoni 2 jangu nedda siriiwo sente noweefuula atazaagala naye nga sente ozaagala naye nga okyalina ekiwuggwe banange omulogo ye taloga nti ndoze mukaafe yekka oba ki oba ki aloga kyonna kyonna kyalaba ekisobola okutta omukolo nti kino wekigaana kino kijja kola ki kale omuko bw'alema okufa maama w'omukaafe oba owa meekaapu amenyeke kale omubaazi w'ente emusambi enna abasiranya bannammwe ako ku mikolo ako kafaani nakalabye nno kazze luno ate ba makeup be basinga kubeera nako kati nga tonasaamu lipstick mu makeup box tonasaamu kintu kyonna osoosamu kafaani k'amaziga kubanga ate kokaaba fresh eba erinnya buli kasa naye ko kakaza amaziga nga wekakaza naki n'entuuyo olwo gwe nawulira nga banyumyako nti yaga aleeta ekyomu bulago owaayi wabadde kubambaza okitegeera awo ne basooka beetwala ebigo bibeeyo beekuba baneffe tulaba firimu senga yeekubye ne senga omulala maama yeekubye n'omugole ne bamaama bennyini ku ssaawa y'omukolo oluusi batabuka kyana gwe kyova nze nakulabirawo olutalo ne lusituka maama nkoze musango leeta omukolo ne bata olwo olutalo saagala lwogerako maama waffe omukama akuwa ekimuli eky'emirembe mwannyinaze wooli nkwagaliza bufumbo obulungi emirembe mu makaago naye nayimirirako ate ndi muto gye bali naye nayimirirawo ng'olutalo lusituse mu mukolo wakati nga nina omekinga sure nti maama alina okuba mukakkamu gundi mwannyinaze naye ng'olutalo lusituse embeera obuzibu obwava saamanyawo naye nga saagala kumanyawo kubanga obudde butono naye noweebuuza nga omukolo gutuuka nga muyina lwana guwedde gutya eŋŋumi eryoka enyooke bulungi buli kimu mweyuze bulungi naye nga bba abagenyi bakoze eki naye ate kisinga okwewuunyisa omukolo bwe buguggwa toddamu kulaba n'aleeta kajaani naye era ebiseera ebisinga obwo obukuku bw'omukolo tebuvaawo mpaka osobola bba ng'obadde abafamire abasinga mwogera nabo muli bulungi biki naye omukolo oluggwa eyali akubuuza nnyakubira amasimu 3 mu lunaku ng'akuba eri n'atuuka nga takyagikuba senga fulawo wagaggawala oba kyekyaleeta okubanga abaana abawala kati tebakyasula omukolo bwe guggwa okwanjula tebakyasulayo tebasula kati bagenda bonna ebintu mubyegabanye mmwe mumanyi kati ate kwezo vita mba nsula kukola ki kubanga edda luli batugambanga nti omwana muwala amala kuleeta omuko waka asula bamunona bunonyi enkeera naye nze ndaba emikolo egisinga obungi kati tebasula era abagole tuvangayo nabo kati abagole tuvaayo nabo nze ndabye n'abamu nga mumunoonya waali nga yatudde edda mu mmotoka ne munoonya mu mmotoka y'omukonga talabikako naye ng'alina mwatudde era abasinga tubambulira eyo waabwe tugenda nabo n'agamba wetuva ekyazanga ewaka tugenda lumu ewange ekinoni jjojja okola ki kunyambulira sirinda biddako wange abako nabo baabitegedde kati tebakyalya waka ovanga ku muko eyazze mu maka ga okuzaalibwa n'avaawo nga talidde naye nga lwaki musemba aba awonye bingi era basenga batubuzaabuza balimba bawoza omwana waffe tumuteeka mu kino
abufumbo bubeerewo tuteekawo kino kumbe abo ali mu kubwawula bwawuzi n'abawala mususizza ekyejo n'obugayaavu nammwe bamaama b'abagole okkiriza otya omuntu asiba oluwombo lwa bba wa muwala wo ani yandirusibye gwe maama tuula awo n'omugole wo muwala wo atuula awo ne ssenga awo mukikoleko mwennaaba obudde buba butono nga butono w'oluwombo olw'enkoko emu batusibe leero mubakeeza mu makeup ekyo kyekisooka makeup tagenda singa bulamu bwa muntu senga bw'oba tomwesiga walesa emikolo gikyalimu okulwana tukweka emitima ekyo okimanyi senga agenda bbaawo nga bulijjo ansekera yankuzizza mukwano gwange ennyo anjagala nnyo naye nga tanjagala kuba mu ssanyu nga abantu abamu balina bye batwagaliza okukoma ekisinze n'okuleetera ddala kati alabe ng'osusse otandise n'oleeta omukolo tagenda asanyuka ye abawe bali wali batudde ekyo kyekisinze kuleetera ddala obuzibu ayina abaana abawala ng'abo 4 2 25 28 3 bonna batudde waka ojja eri amatama gw'olonze akubeererewo nga ssenga kyakwagala nnyo ovalaba kati batupangisa n'okola nga ssenga okola waawo tubikola naawe era gwe muwala wange ali eyo gwe ng'omanyi basenga bakufuukidde akabasa oyagala ssenga kayinja mu ngatto ku mukolo gwo oyagala ssenga wagenda okubeerawo nga talinaamu fitina talinaamu nnugu yonna kuba kati ngenda gijjawo nze nzannya paati yange eggwe nkole ki n'abasajja babafiisa bulala bakojja bo tebaliyo tebabapangisa kati abasajja omusajja oba talina mu makulu wano nze simanyi amakulu weegali naye gasinga kuba nnyo kusenga makulu gasinga kubeera kusenga kale nno munnaye bw'oba omanyi nti mubutuufu oli eyo ate basenga bafuukidde akabasa teweemenya senga fulaawa endi ngenda zannya paati eyo mbeere ssenga omulungi omukolo gugwe bulungi ndowooza Grace okiwulidde ate tunaanoonya ssenga mulala wali senga fulaawa ajja kikola ekyo ajja kikonamu okitegedde munnaye ate olowooza onodda mu kubeera awo ate abasajja bakupika ebintu abakazi naye bano basenga ddala naawe nga ozadde omwana gwe n'otandika munno omwana wa munno okumugira ebintu tebajja kubeera wamu ate babeera mu kusiba eŋŋompombo ebyo ng'ebigambo n'ogamba bannaye kiki kyayogera ekyo kyataasobola kwogera luli alaamiriza ki nnyini atafumbirwa siriiwo gamba zaalidde ku luggya kyokka nabo bali ku luggya gwe yandifumbiddwa oteekewo ku mawulire mu famire nawe bakusiraanyiza obufumbo bufe kugamba nze simanyi kyagwa mu musaayi simanyi kyagwa mu ŋŋanda emikolo tugize mu nju banange emikolo gidde mu nju nze waliwo mukwano gwange mutabani we yali agenda kuwasa famire eri negamba njagala abagenyi abatasukka mu 10 lwakuba saagadde ekyogero naye nandiyagadde 10 n'abameka okwo njagala nga mubaliddeko n'abadereeva bonna abagenda vuga mmotoka nga kuliko ne mwogezi wammwe bonna buli muntu alinnya mu luggya wange njagala 20 mukwano gwange najja naŋŋamba bannange batujooza ne mugaa tebabajooza weebaze ne Katonda ŋŋamba gw'omanyi kyekitegeeza mwana wo agenda kuwasa naye ayina emikwano giringa mikwano ne mugaa nkubuulire amagezi amatonotono aganga ge nnina tugenda funa gadeni tufunewo tenti awo nga 2 abali eno tufune screen babirabire wali bwe banaaba babirabira awo oba tekisobose ekyo batulindire awo naffe tubasabe batute mangu
bwe muva eri mukyala waffe tuvaayo naye kubanga kyekiriwo tujje tusibire wano. Mukwano wange yali talina kyakukola nga kye tulina okukola kubanga ye yagamba saagala bizibu mu maka gange. Space si yentono naye njagala abantu 100 olw'okwewala ebizibu ruumu yange beesobola okutuuza ng'era indeed yabayingiza mu nju. Mukolo ne guggwa ne guggwa nga mutono naye nga basigazza emirembe. Ate egy'emikolo tegibaamu bizibu, egy'omunju anti babakwata naweya omuntu aba tanaba kwetegeka anti talaba we mutegeka temutuuzizza nki agamba kirabika nedda nawulira mukolo wa gundi weguli nekirabika gukyali gukyali agenda kulaba emmotoka zingine bano bankoze bati ate tebaamuyita kubanga abagole abagenyi bayita batono ate twagala abantu bameka waka twagala abantu 10 abaaniriza abagenyi be bantu 30 mu kitundu. So emikolo bannange buli asuubira genda mu mikolo kyoba omanya emikolo girimu ebizibu bingi si kukutiisatiisa senga fulaata kutiisatiisa wabula akulabula. Ekintu kye mmanyi obulungi emikolo girimu ebizibu bingi, mulimu okufa, okwawula mu famire, okusiraana, mulimu buli ky'omanyi nti kibi. Ng'omusajja abadde akwagalira ddala nti oba omukazi abadde akwagalira ddala ebyaddala oluva mukolo obulamu bwammwe mwenna ate ne mwawukana nga muli balamu muyise n'engalo mu maaso. Naye abasinga bafudde, omwami n'afa oba omukyala beetemyetemye. Mikolo mingi tugirabyeko ng'abantu babadde baagaana bulungi nga beegombesa buli omu nga bali bulungi, omukolo oluggwa bwe guti ne batandika okweggyirayo amajambiya. Embale ne zitandika, empi ne ziruma. Naye ng'obuzibu buva mu mukolo. N'omwana gwe mmanyi naye yagaana okuddamu kufumbirwa. Yalina boyfriend we nga okumala emyaka ndoza gyali nga 5 2 nga tebanaba kubeera wamu kabeesinkana 5 n'amutwala ewuwe nagamba nedda tugende mu waka. Ne bagenda waka mwana muwala ne bagenda ewaabwe waabwe namwanjulayo ne biggwa ne bajanjawaza ne badda ewaka. Nzijukira waliwo mukwano gwange omulala ayankubira essimu after 2 days n'aŋŋamba muganda wange konze wange oli ludda wa? Okimanyi gundi bamusanze atisse ebintu avaayo omusajja konze temukiŋŋamba. N'aŋŋamba mukubire kubanga gwakuwulira mukubire nemugamba mubyo mwogera mubijjeewa nankuba essimu ye teriiko n'aŋŋamba dduka jangu wano Emmengo ntuuka Emmengo nga tugenda ng'emmotoka eri mukuba etambula etwala bintu agigoberera mabega ku booda teyali mu mmotoka yali mugezi mmotoka egenda naye nga yagigoberera nemuyimiriza nemugamba waayi ate kiki ekituseewo musenguse nze nsenguse olagawa bw'oba oyagala sooka ogende olabe mukulu munnange nze muleseeyo gy'ali waka n'akwawulizaako bye nagamba mbugesenguka bino ogende kuwo. Mwana wange muganda wange ebyo tebikyasoboka simanyi ekyaguddewo oba omukolo gwaleese obuzibu konzereka tuddeyo eyo wenzirayo ndabika banoonya jambiya nanzirukako n'agenda mpaka leero yagaana taddamu kufumbirwa. Yagamba ekyokufumbirwa yakimala bamwanjula. Mmwe abantu abanguwa osala ebigambo simanya kibadde kibbi ffe twakyebirayo kyekiwala nga kiyaayi kibadde kyagala kubba Mariam yali anoonya byanfuna yali ayagala batwalira abeewaabwe firiigi. Bantu bange temujajinga nga bantu nga temunnamanya kituufu temumanyi bizibu biriwo temumanyi bizibu bantu bye tuyitamu mu maka gaffe naddala ng'emikolo giwedde.
kabe gwe nazaala kobe mulamu kobe maama wange kobe taata wange kababe mu abatulaba abakwano b'omusajja oba bakwano bange bingi bye mutamanya ebye twesigaliza kubanga tulimu akatoola kubanga omuntu atategeera agenda avaayo byonna akole ki abyogere mujja maliriza muswadde n'ebigambo bye mwayogera bibakalire ku ki ku matama nze nteesa nga tonayogera bingi kuvunaana muwala olw'okubaddusaano byagenze gwembega omulungi kola okunoonyereza gwembega omulungi sooka okola okunoonyereza omanye lwaki kabe musajja nga yano byagenze sooka omanye kiki ebizibu bye tutuukamu nga tumaze emikolo bingi etasaana kubannyonnyola nga mujja gamba tubatiisa so nga naffe tubeera eno owaayo mukyala waffe ati ennaku 2 tetumulaba ali luddawa ate abasajja mwayigo sala ebigambo abasajja mwayigo waayiriza mwakitunulamu nga gugenda kusinga oluusi mwamaze emikolo omugole wamuguddeko n'omutaagula oluusi wamutuze oluusi mwakoze omukolo omugole yabadde n'olubuto omubi olumugjeemu neweebuuza mbagambe ntya namukutte n'omusajja mu buliri bwange namusanze ayina ekyegwagamba kwegamba temubulabye mukola ki naye bassebo osala ebigambo nga kinene kale oba owuli ebikolobero bye wakoze binene nga tolina wootuuza abantu bo bibagamba nze mbadde nteesa nti bagambe nti waliwo obuzibuzibu tujja bumaliriza oba bagambe funa kyobagamba naye nga towaayiriza kuba mu nsi muno teri kintu kisinga luma nga muntu kukkako nakukola ebikolobero ate era n'akukkako n'akusalako ebigambo oba n'akuwaayiriza n'akusalako omugambo nga munene gukukyaya bonna olwedde n'akuwaatako omugambo byakoze n'agattako kusalako omugambo omunene ne weekyawa n'abantu ne bakola ki n'ava na mu kugusala n'aguwaata naye bannange nkendeeza ebigambo ennaku zino abasajja mususizza osala ebigambo simanyi oba ani abasasula naye nammwe mubimanyi bye mutukola bye tugumira naawe ng'otulya omukazi wo n'ogamba naye omukazi ono muzira ku bye mukoze olaba akyasobola nga waali kyogamba oli asobola kubimanya byakukoze abimanya n'agamba ati aba abimanyi olowooza lwaki abasajja bamanya nti mukazi wange yategedde nayenze adda eka nga yeebwalabwala n'atya n'olya emmere agamba bwampa oba abimanyi era nze nina mukwano gwange omu waali ne wano fulayivu yaŋŋamba ntumiddeko ssebo yaŋŋamba nti senga fulawo olaba abakazi bambi ekintu kye muba mulekerawo kwe kwereega n'omusajja n'omugamba leero lekerawo komawo ssaawa 4 nkya n'okiddamu lekerawo komawo ssaawa 4 n'oguddako lekerawo nnyo omwenge n'oguddako n'agamba omuntu omugambako ekintu omulundi ogusooka n'agaana n'ogwokubiri muleke muveeko omusajja yenna naddala omuntu aweza emyaka 3 kyonna kyakola aba akimanyi aba akitegeera era aba alaba nti kyenkola kino nsobi kino kituufu gwe muleke kuba okiddako agenda kukuba atakukubira nsobi okumugamba ekituufu naye akimanyi kyakola kibi ate okimujjukiza akimanyi gwe muleke oba oyogeddeko naye mirundi egi agaanyi muleke ajja kwekuba Hey dear, how are you? Chembade mwagalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu ana mu 2 ana mu 4 insanvu mu 6 Tronaz Dry Cleaning ebujuko
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano ebiwoobe bingi omukwano gunaatera ofuuka ekigaji gukaayirira soka ekisinga okunuma mulimu ffe abantu abamu nga tuyina omukwano mulimu ffe abantu abamu nga tuyina omukwano nga twagala nga bamwamwagadde muba mwagadde tuba twagadde ayina kwagala otuuke weetamu okwagala naye bannaayo omukazi anjagadde nnyo waliwo omwana ayagambye naye ne mutuleetera ebiwoobe mwabandituleetedde amaziga wagamba lulimbu waliwo babanoonyesa poliisi waliwo omwana yagambye nze gwolaba kiri kunze nze nadduka n'okudduka ndi eno wala neekweka kubanga ku nsonga eyo ndi mulalamuko ngamba maama omwana yagamba ye yadduka yeekweka n'okwekweka namulaba kubanga naye bamunoonyeza poliisi ewe bamuteekako munoonya nsonga ya mukwano nsonga eri yatabuka oyagala omusajja weerunze woomedde omusajja ate nagwo ne gufuuka musango saagambako muwala wange namuwa muwoomya namugamba nomuwoomya omanyi bulimu ebika bisatu yes mulimu akasooka akaddawo kisinziira gwe embeera gy'onyumiriza gye mulimu n'omwagalwawo nga ngamba singa gwe nkolera akali extra kali supa ako namugamba kale koyagala nti yesasula sente kati ako ke first class wali ako kalala n'okalungi era simala gakawa muntu mala kubuuza bibuuzo bingi n'oŋŋamba mu ebyo mwensinziira okuwa akantu ako nze ekisajja nali nakikoowadda naye kale kankikuumirawo ng'ogamba mwana bendo yagala musuula ddalu munnaye nga nkamuwa nga ngamba singa kyenaguddeko nti omusajja kati abandiko tuli mu kusosotola oluwombo nti ye omusajja ng'atandika kaaba ng'atandika kunkwata okakasa tondekewo omwana gwe ngamba ani akeetaagaako okakasa tondekewo omwana gwe omusajja kati yakifudde omanyi okubanga omuntu omuyinako obujja oba okwagala kungi ne kusukka ne kufuuka ekintu nga wandimumize ndowooza n'akuba munda kwagamba ayagala kufuna kino ekisawusawo ekya gundi oli amutereke nga wano atambule naye kuba ne bwe baba bali mu kazannyo kali gyakoma owoomerwa gyakoma okunyiiga okusanyuka byonna ng'awulira waliwo omulala ayinza okukikola ki okifiiringa ekyo kyafiiringa era kyova bamukwata amatayi namugamba tondeke tonkyawe togenda okakasa tondekewo nze nedda mbiganye era gwe ng'omanyi bba wali eyo yeefuula mbu wa kitalo nnyo nga bw'alowooza laba no producer igwe ate ngenda noonya mukazi w'omuweka muwoomya ejja muwulira gwe omanyi be bana abasajja beefuula mbu ba kitalo tajja kukola no akola naye olumala emirimu olwedda agikola amulowoozaako ajja mukubeeraawo amukubira essimu tujja kulowooza agenze wali ku ssimu kwogera tasobola tumulekeramu akatono tumulekeramu akakola okay kyogamba wange takola
ate gwe oyinza okubanga nawe gwe kati gwobeera okimanyi n'ogamba nti kati obudde buno bwakola naye kati oli ayinza okugamba nedda kangezese ndabe n'amukubira kabaawo mugundi n'omukyala tuba tulina omugamba nti munaye omwami oli mumukola kino nti naye ate mulekeremu akakola ki kitegeeza akakola bwe tunaddamu okukola ajjamu amuleeta oyogeremu naye. Yes. So kantu kano kamutuukeko mukyala producer mwena ba producer mwena mukitegedde gwe kati gwe producer oyo yennyini yeetegedde toba abanze abakazi kati abasajja sikyabawa ate kati kabba mutima kuba mwantami sikyabawa mubuteera abaana babannammwe mu byokulya mubalunze olumanya nti akuyina mu ttaano bw'ati ng'atandika okukola buli kyakisirwa nti akimanyi oli awo toyina obwo buwe ba smart wire babuwe abo babubaweere ddala omusajja okujja ng'oyagala kabba mutima olina okujja n'ebbaluwa nnyingi ezindaga nti obukalu tulina okukola akakalu buli kimu naye buwe ba smart wire nedda ssebo twakoowa otumenya emitima bane ba smart wire twakoowa otumenya emitima basajjammu anti bali babeera balina be banoonya leve eri wangage kozi aba ayagala bali bashuga mami baani amufiireko era tubaloganga bulijjo abo bashuga mami naye oyo kati obwo butimbo bakowoole bajje babukime ba smart wire ojagwa bakowoole basinga obbalumirirwa ba smart wire mwenna dema kukaaba nti ate munaye kino ekyemakindye kino ekyentinda wali bajja kufuukira ekizibu bonna ogende ng'obubawa owegundi abantu bana kati we bakwetugako ogenda bassaawo ate amugamba wano nja kubeerawo ku ssaawa 4 ez'okumakya wano 9 wano 2 nzira ngenda ssula wano kati ozze wanziba omutima ongambe ngenda beerawo essaawa emu ngende kati gw'omanyi omugongo bwe guba gukutula gw'omanyi okwerippako mpaka ate munaye ebintu ebyo bizibu abo baana abo banoonya ba smart wire anti amugamba kati ngendako entinda tutugende ffenna era nange tuba tuti kozi nga sikwagala nze era owange nakamuwa ne mugamba dadi kampi namugamba dadi kampi nakampa kyova olaba mu nsobi ze sisobola kukola wakamuwa namugamba kaako gwe kampe n'akakuwa naye nabaako kaŋŋamba mami kano kampe nenkamuwa fe tweteesa nti kati dadi tweroge bwe tutindye kati nange ndoga bwe ntye pozi mwagamba muliba munoonyi muzuula kati mwazuula ekyo kati buli omu kwagamba bakubba omutima naawe n'omuwa akalala ate nemwongera lubalula n'ebirala mutima yagubba lubalula kyekyo kati noonyaki fulaawa siina nze ekyova mbagamba nti bw'oba olaba bbaawo bambi omwagala naye nga mu kisenge wali we wabulamu otereeza toyenda tomulekaawo otereeza ekisenge kisenge kitereere ekintu ekyo kikutuuza ne bwe muba baavu nga wandinobye omusajja asobola okujja omugagga nakwana n'ogamba kale yesu ankwana agenda kungulira essimu naye bambi bba wange bw'ali mu lubimbi alina okufuba olaba ng'akola ki luggwayo simwana agigula n'oguma mwaka mulamba nga simu tenalabika n'ogumira ku lubimbi era essimu werituukira naye ogamba owaaye kale era kale aha ku Tuners kwe tuli programu ebiwobe mu nsi y'omukwano tunaatera okunzika programu naye temwerabira mugende wali
mugende wali Kasubi ku Kyekawaala Senga Bridal Hub Senga Flower Bridal Hub esangibwawo osobole kubanga mumuwagira gwe oyagala kamuwo kabba muti naye nze oyagala kipayopayo eyebera etya kipayopayo mwenna abali wano ku live abali ku Tronaz Media banaye munonye kipayopayo ekola etya kipayopayo okissa ku muliro n'ogamba nti gwe Ssenyondo Richard nga kino we kiri kipayopayo njagala omutima gwo gupayo oba okitegeera webaddeko omutima ne gukwepakuka ne gukwewuubawuuba mpaka n'ogamba paka ng'otuuse ku gundi mukwano ebyo bimu kuba empale mu luggya omanyi waliwo baneiba otya okukulaba ng'ogikuba mu luggya kuba n'empale ekola agaaniddeyo ewa namba 2 simaa yakwanya agaanye gwe gijjeemu n'ogijjamu mu mulyango bw'oti mugambe gwe segundi ng'enjuba tennagwa wano nkwagala yanguwa agenda n'emmotoka gyagireka mu jjaamu kati ntegedde ono takyali content abaana bajja beeyambula empale nga tulaba kumbe balina kye bakola tetukyerumya mutwe empale kyova olaba temusuulirira mpale oba peti gijjeemu ogikube mu luggya naawe omusajja jjamu bokisa bino sima mukazi ano obi ayina omwana gwe gikube mu luggya oba gikube ku mwango adduka misinde omwana ayinza ottabuka omwana n'atabuka waliwo mutabani wange ayina omukyala we yagenda e Kaseese naye kyemanyi kajja mutuukako ssebo teweemenya jjamu mpale yo bokisa gikube mu luggya makiikakiika ogambe nnyabo gundi yanguwa komawo wano n'omwana wange ng'obudde buno tebunnaziba oba tebunnakya okwagala wano naki n'omwana wange ajja kujja misinde naawe omukyala ng'omanyi bbaawo yanoba simaayo yagenda simanya biki gwe jjamu mpale gikube mu luggya ebisigadde sirika kipayopayo kipayopayo ekipayopayo kyekinjumidde kijja mulagako ng'omanyi bbaawo oba mukazi wo yeefudde ekizibu tatereera yakwagala abuukabuuka biki nfunire ekitimatima kimuwe kitimatima ekyo kizibu kyakufuna era bangi nnyo mujjaluma omutwe nga temukitegedde wabula ekyo nze nzekka sokoleke ekitimatima omutima teguba tagenze kufuna ekitimatima ekibi oba jangu ewasenga fulani kikuwe nkugambe Tronaz kino kitimatima njagala ng'abantu abalala bonna nti omutima guba kunze nzekka abalala kiba kitimatima nga ne woonansanga gundi n'omwegomba n'omwaga mutima gugenda fa gufiirawo omutima gwoba oguyina kunze kyala producer omukyalo ojja naye tunaaba tuddamu kukola producer ndeetera mukyala twogere naye njagala tukuloge mumutereeze mulayini tukuse mulayini ng'olina amagezi gakola wano nagalowooza ku famire yo abakuzaala nange yange mukyalawo so si kugenda mwe mwekuba obwavu obusente tukyalinawo butumala ofunye gundi kamba kugamba Sharon mulungi Robina my glorious naffe tukyeremeredde okunya abalala naye walaye basajja mwe mukisussa kipayopayo tuli mu bizibu mutuusa mu bizibu oludde ndiwo n'akaviiri kakutuse njagala siba nviiri olususu lufuukuuse ebizigo biweddemu siina ssente engoye zikutuse abaana engoye zibaleseewo ngamba muneekaniddeko omwami ajja tanafuna naye kamulindemu katono ng'ate ofuna gundi naye ayagala za nviiri naye olwedda ayina abaana be naye baba musuulira Senga Flower fula taata w'abali nga tunatero nange tonsobola nga tunatero okuwunzika programu eno banzi bampadde kabba mutima ono
n'oli nampaka bba mutima sigenze kufa. Anti kyova mbagamba muyige okwewummuzaako. Era nze nno omuntu omu gwe nagamba toyina ddogo. Tebaakuloga mbu muka kitaawo simaase nga wobaani. Bitundu byo byennyini ebyekyama bye bikuleetedde okubonaabona otuuka kweyisa ly'okola ki by'oliko lwaki. Gwe wennyini ovudde ku ono akyakumanyidde ebizibu byo. Ogenze wooli jjukira ono naye akusika akuzza ate maama w'abaana agamba nandikyese ne kigenda naye ate era abaana obuto era abaana baboneebone ate waka gwe bamanyi ng'okisikozza. N'oli agenze olwedde yamusanze baamusuulira dde obwana ayina obwana bwe ali mu katale atambuza caayi oba ayina ennaku ye muzunza naye mukazi wattu ng'agamba gundi ozze wange jangu tondeka. Jjukira nange ensise guli omukono oba okyali ku ono n'ofunayo omulala olwedde asoma yeetaaga ssente naye ng'akwata wano. Kwegamba gwe mu bulamu ng'obaawo naye wennyini nga tolina mirembe. Kyova olaba sukaali abeeyongedde basajja mmwe, pressure zibeeyongedde, ensigo simala zibadde kizizimbye, omutima gwepise guzzeemu ekitundu mugongo gukuluma tokyasa. Mwe mwereetedde obuzibu obwo bwonna nti temwewummuzaako. Obuvunaanyizibwa bwe mulina kwe mwongera buli mukazi ajja na ddogoli. Nze nkusikodde mu baana oli akusika naye olabireko babaamusuulira onagamba talina zanviiri oli akusika bizinensi omuweeyokko ogenda beerawo otya mwobulamu mu bujjawo basajja mwe lwaki temwewummuza. Kyova olaba kati mufa mangu ne tusigala mu maali yammwe ne tweyagala nga mmwe mukyekoze. bitundu byammwe ebyekyama bye bibaleetera okubonaabona otuuka ku poyinti kati kwe muli. Mwegumya muvuga emmotoka mutambula mugaziwa naye munda muli balwadde nnyo naye ng'obulwadde obwo mmwe mubwereetera. Bagamba wootawa bitundu bya mubiri gwo kitiibwa bigenda kuleetera endwadde oba embeera gy'ogenda owa ekitiibwa obulamu bwo bwonna obeere nga ku ddagala. Banaye basajja mususse kati mufuna empumu n'osaba omusajja wa myaka 40 mbu ayina oluwumu n'osanga omusajja wa myaka 35 mbu simanyi ayina olusolo lwamukubye wano. Temwewummuza. Mwagala buwala buto mwagala bukazi banaye mbabuulire mukombooza aba yakakuleetera akandidde okyejjanjaba ng'aleeta oluwumu oba okyajjanjaba oluwumu ng'aleeta olusolo senyiga asobezza olubuto. Bassebo n'ebizibu bino bennyini ebitutuukako mu mikolo ebisinga mmwe mu bisinga yammwe okumanya basajja mmwe mumanyira ate obwedda nasirise kujaleyo nyiizizza nnyo kati kuba mpulira gwe ninako obusungu kuba gwe musajja ali wano era weeyongereyo. Omanyi lwaki ku mukolo gwo mu bako be bajja be bagenda okugema ne mujja waaba omwo si X ba X babaamu kyokka ne gwabadde ayinayoko wano ebbali smart girlfriend. Omanyi muswaza nansinga obukulu omuyita girlfriend wo kyokka nze kinyaba ekito ekiri ewaka mbu maama w'abaana gyali ninayo ka girlfriend ka myaka 3 nina 2 emeka matono muwadde mitono agamba 4 oba 4 nina 3 ninayo girlfriend anti oli nali namumanyiira naye gw'oliko nange omuleese ku mukolo gwange ebizibu byeyongedde okitegeera lwaki tomulinda n'omulekayo n'olinda lw'onagenda ewaabwe. Basajja mmwe mukoze kyamaanyi okuleeta ebizibu mu mikolo gyaffe ye bannaye wali nange ate ofanga tofunye ku musajja abadde mwavu n'afunamu kasente mubi obusungu nga buviira ddala mubi anti bw'azimba ennyumba ogirabe yoweeri byenkugamba mbirabyeko baganda bange ku mikwano gyange ku balwadde bange abajja nze ndisenga nange ng'omuntu nina byenkola ki byendabyeko. Basajja mmwe mutamu oluzimba ennyumba nga we weetuuse
ng'ali akubira Gloria amuleeta Ingira. amulambuza ebisenge kati wano wetujja Gloria okusula Gloria naye ng'efuuka yiye. ng'efuuka yiye aba ateddeko kalangi akasooka ng'aleeta Rachel naye ng'amulaga n'ennyumba yaffe naye ng'eba yiye. ataddeko bannange ennyumba n'agirambuza abantu nga 1,000 mukazi wattu ojja n'olyoka otabaala amalogo g'abantu nga 100 baneyiba ku kyalo kuliko omusezi eyaleeta abakazi agamba kubanga nabo kati banoonyayo beekwata agamba gundi yanzaalamu nandeka gundi yanzaalamu kati neekwatako kati n'ennyumba yange newoba ofa sikute n'ennyumba nze alina ogibeeramu kati gwe mukazi wattu ng'ojja otuula ng'olyoka ofuna ebikutugumbula ng'ofuna ebikukola ki ng'ofuna ebikutugu ebikola buli kimu naye ng'amalogo geegasse ogasse bajja babakadde bewasanga yayagalako b'osanze yateeka eyo n'apangisiza ayina baakwana ayina beyalambuza ennyumba nga 10 n'abagamba hani eno yiyo mumanyi okwesuubiza ensi n'eggulu nga muli mu mukwano kuba ennyumba ezo ebiseera ebisinga jjukira mubamu buno obufaliso bw'abazimba boosi nnyini nju gwazze naye ebiseera ebisinga kwe kiggweera jjukira ggwe muneyo mulaba boosi nga zzemu abazimbi mufulumako wa ebweru wadde mbobba mu nnyumba ye nga bw'ayagala munaye mwakimalira n'olyoka omusuubiza ensi n'eggulu jjukira omuntu tabeerera awo mba wano Flower oyogera nange naye ndiko n'abantu bange abakola ki abankuuma onsuubizza Flower wano wuwo nti ye daddy eno ennyumba ngikuwadde eno ennyumba ngikuwadde mu bulamu nti ye daddy wano wuwo bino byonna bintu byo nti ye mukwano ndeta mpapula sana we nange nakusainingira mpapula tewabeewo omulala yenna nedda yegwe weka nga nange jjukira abakulu bakola ki bawulira olaba wasa mukazi ennyumba emufuukidde ennyumba mwekubye mwetuze mweyambudde mwekoze buli kikolobero kumbe ennyumba erimu ebikolobero wagigabira abantu nga 8 abantu abo buli mutwe gwa muntu guliko bajjajja be nga 8 ng'ennyumba eri mu mikono gy'abantu bameka abakazi balina obukodyo abantu bemusinga oleeta mu nnyumba olutuuka agifukamu abamu bingi bye bakola bye sijja kwogera wano kuba mujja bikola bingi bye bakola okulaba ng'ennyumba ezo bazezza zibe zaabwe kitegeera kati gwogezezzaako kale owakanya eddogo kuba osinga kwagala Flower omuleese mu nju Flower atandise okubbinkana oba Goleti atandise okubbinkana naki n'ebizibu by'atagenda sobola ate abamu ku baffamire abamu oba ab'okukyalo baba babimanyi naye munnaye ne basirika tetujja kusooka wano naye basajja mulekeraawo okusuubiza abantu ensi n'eggulu mulekeraawo okwetikka emigugu emingi mulekeraawo okwetikka bye mutajja kusobola mujja ttendewalirwa mugwe muswale ate muleke n'obulamu bw'abantu bungi nga mubutadde mu matigga munnaaye tetujja kusooka wano mubeere bulungi mweraba